Omwaka oguwedde Ssaabasajja Kabaka yasindika omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Hajji Professor Kawasa Kigongo mu ggwanga lya Thailand ewaali olukuŋŋaana lw'ekitongole kya UNAIDS mu kaweefube gwe kiriko okulwanyisa Mukenenya wakati mu kwagala Obwakabaka bugabane n'abeetaba mu lukuŋŋaana luno engeri gye bulwanyisizzaamu Mukenenya nga bukozesa obuwangwa n'ennono. Olwaleero ekitongole kino kikwasizza Oweekitiibwa Hajji Professor Kawasa Kigongo alipoota ku mukolo ogubadde wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo. Jacqueline Makoka akulira ekitongole kino mu Uganda yakwasizza Oweekitiibwa Kawasa alipoota eno n'ategeeza nti ettaffaali Buganda lyetadde ku kulwanyisa Mukenenya lireetedde ekirwadde kino okukendeerera ddala okutuuka ku bitundu 54 ku buli 100 era agamba nti baakusigala nga bakwatagana ne Buganda mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya Mukenenya. As a result of our partnership, HIV incidence here in Buganda Kingdom has reduced by 54%, which is an amazing achievement. Buganda Kingdom is doing an amazing job, and I went with Katikkiro to Kalangala Island, where we really saw the amazing work that is being done there on the island. Omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Hajji Professor Kawasa Kigongo agamba nti alipoota eno eraze nti abantu baayiga bingi era beetegefu okubikola okusobola okulwanyisa Mukenenya mu mawanga gaabwe. Oweekitiibwa Kawasa asinzidde wano n'ategeeza nti akageri Ssaabasajja Kabaka gye yasiima omulamwa gusigale ku kulwanyisa Mukenenya essira ligenda kussibwa ku kutaasa abaana abato obutakwatibwa kirwadde kino ekya Mukenenya okulwanyisa ekirwadde kino mu baana abawala nga bakuumirwa mu masomero nga kwogase n'okulwanyisa enkola ey'okusonga mu balina obulwadde buno ennwe bye bagamba nti bizzanyo Buganda emabega mu kulwanyisa ekirwadde kino. Kati essira balitadde nnyo ku kulaba nti abaana abato aggwayo tabakwata ate n'okulaba nti abawala abali mu ssomero bakuumibwa mu masomero abaana b'obuwala kubanga bw'obanga osomesezza omwana ow'obuwala kitegeeza osomesezza eggwanga. Omwana ow'obuwala bw'obanga omutaasizza okuba n'ekisiriimu kitegeeza otaasizza eggwanga. Ate era n'okulwanyisa kusongwamu ennwe, sitigima sise kusongwamu ennwe n'okusosolwa. Abalwadde ba Mukenya tuleke kubasosola. Minisita w'ebyobulamu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agamba nti omulimu gw'okulwanyisa Mukenenya baakugongeramu amaanyi okusobola okumugoba mu Buganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu omwaka 2023 we gunaatuukira. Era tugenda kweyambisa omuzindalo gwe gumu kunga abantu kubanga Mukenenya bw'aba akendedde bw'atyo kigenda kuwa abantu baffe amaanyi. N'ebyogeddwako ebipya ebyetaaga okwongeramu amaanyi Ssaabasajja yalaba wala ne tubitandika ng'ekyokulwanyisa Mukenenya naddala mu baana abawala era omulamwa gw'emisinde kwe guli, ate n'okulaba nti abaana abazaalibwa tebeeyongera kuzaalibwa n'obulwadde bwa Mukenenya. Ssaabasajja yalondebwa ekitongole kino ekya UNAIDS mu mwaka gwa 2017 okuba emmunyenye mu kulwanyisa Mukenenya mu nsi yonna era emyaka egiddako 3 nagyo yasiimye emisinde eginaddukibwa ku mazaalibwa ag'emyaka 68 omulamwa gusigale ku kulwanyisa Mukenenya ng'emisinde gino gyakuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna omwaka 2023. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Bwe tuva ekyaddondo abatuuze ku kyalo Mukudde mu